kuba tufiiriddwako muganda waffe Ismail. Ngenda kwogerako mangu naye nga nyimiridde mu biti bibiri byokka, ebirala sijja byogera. Nyimiridde mu kiti ekyokuba omuntu kyekisooka, then ekyokubiri nja ku addressinga nga bwe nsabiddwa olwa music industry. Mu kiti ky'obuntu tewali yali yagadde muntu munne kufa naddala mu nfanga eyo. Oba twawula kate, oba twawula emisayi nga gw'oli nagwa bbulu nze nina gwa reedi, tewali yalisabidde munne kufa, naye ate teri yalisabidde munne kufa bw'atyo. N'olwekyo nga nsaba nti ffenna tugoberere na ssaala, newankubadde tumanyi nti Ismail wagenze, ffenna wetukola ki? Wetudda. Engeri eyinza okuba ey'enjawulo naye nga tuddaawo. Naye ffe ng'abayimbi ku sayidi eno tulina okuba nti tunyoleddwa nnyo lwa nsonga. Nze omu ku bakonvinsinga Isma oyo okulinnya ennyonyi okudda e Uganda. Ekintu ekyo kigenda kunsigalako nnyo ng'omuntu, kuba nalumwa nnyo okulaba nti yali alina amagezi mangi mu kunnyonnyola. Waliwo ekigambo kye bayita okunnyonnyola omuntu nannyonnyoka. Tetulina nnyo bantu bangi basobola kunnyonnyola newankubadde babeera bamanyi ekyokwogera. Naye baganda bange tufiiriddwa nnyo. Naye buli awaba ekibi tewabula kirungi. Isma abadde asobola okugatta era alese atugasse ffe nga ba bloggers. Kubanga at least kati musobola okulaba nti organization ey'aba bloggers kati mirimu tebikyali bya kiyaaye. Ffe ng'abayimbi tukimanyi nti kati tetukyasobola kukola nga tetulina ba bloggers. Era baganda bange bato bange mwenna katubasabire emirimu gyammwe mube nga mbeera mugikola bulungi. Bamaseeka, taata ne family, Allah abatukuumire era abagumye, era nsaba Allah taata akunkwatireko, kubanga Ismail talese mwana okusinzira ku nze alinga atuggaliddeyo nti tetulina kuddamu kumunoonya, naye yali ntegeka yaani eya Mungu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Basebo ne banyabo ebiti bingi ebiri wano ba tiktokers webali. Ba tiktokers nsaba eddakiika 2 mujje. Abantu baffe mwenna abali awo mu maaso nga bali mu tenti y'abakungu, nsaba basobola okukwatagana n'ekidaala oba tuddako sayidi emu, naye nsaba busabi tukolewo ekkubo. Ab'ebitiibwa mwenna abaliwo, tiktokers tubeegayiridde mwakuwe. ab'ebitiibwa mwenna abaliwo, Honorable Muhammad Sejjirinya waali nnyo, kitalo nnyo kitalo ddala ekyamukwano gwo. TikToker oba YouTubers please. TikToker mudakiika emu emba temulabise. Wake wali? Ab'ebitiibwa. Okay. Katwanjula omuntu omulala mu bakungubazi Bad Black kitalo nnyo ekyamukwano gwo. Nga tweyongerayo tujja kusaba abarepresentative abavudde mu MK Ame, Mwami Balamu ne Mwami Gashumba mujje mubeeko n'obubaka bw'ogerako. Basebo ne banyabo abakungu abo mubabako kubo, era bantu nga Mwami Balamu tannaba kwogera ne Mwami Gashumba yetimbweze ne mukadde waffe omukokonavu tamala emirundi gw'omu ku bagenda okwogera, omukulu tamala emirundi
gundi microphone egende omukulu balamu bw'amala okwogera mukadde waffe mwami Gasumba ayogere, mukadde waffe Tamale Mirundi ayogere, Dr. Vice Chancellor Victoria University naye ayogere. Abakulu abo tusaba mukozese eddakiika 3 tumanyi nti muli basajja bayivu ku time. Basobonera nnyabo tusaba mukakkaneko abakulu bano basobole okulabibwa. Abakamera bannaffe mutuyambeko abantu bano mbawe ku space. Basaba abakamera mukeemuko wansi nga sinaba kukkiriza bakulu kwogera. Mukakkaneko katono. Sebo genda maaso. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kitalo nnyo okufiirwa mukwano gwaffe Isma abadde blogger ate nga kitunzibwa ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM, ate abadde muwagizi wa Muzeeyi Museveni, ate abadde muwagizi wa General Muhoozi. Ku lwaffe ng'aba MK Movement twafunye amawulire ag'okufa okutibwa kwa Isma mu bukambwe akawungeezi k'olweggulo twabadde Kasese. Mukama waffe chairman n'alagira tujje twetabe mu kuziika. So olutuse ku makya ne twegatta ku famire